ng'essaawa zikunukkiriza okuweremu ez'okumakya olunaku olwaleero emmotoka ekika kya namba plate UAZ 896G ebadde etisse materials ezikozesebwa mu kuzimba eremeredde omugoba waayo era bw'etyo neyingira essomero lya Kandi Nursery Primary School erisangibwa e Kireka nettirawo omuyizi Robina Nakafeera abadde atemera mu myaka 8 ng'abadde asomera ku ssomero lino erya Kandi mu kibiina ekyokubiri ng'abadde akedde kujja ku ssomero era nga emmotoka eno emusanze ali mu kuyingira mu geeti. Wetutukidde mu kifo kino bibadde biwoobe bwerere ng'omulambo gumaze okuteekebwa ku mmotoka wabula nga John Lubega ssentebe w'ekitundu kino atutegeezezza nti emmotoka eno ey'ekika kya Forward eremeredde omugoba waayo era ng'obuzibu kwe buvudde. Abadde asoma pittu kyannaku emmotoka evudde waggulu eri Kamuli Road ng'ejja erumba buli kimu emmotoka ebadde ne mechanical condition tesiba nga teri ku speed nnyingi nnyo tetumanyi kituuse ku driver yali badde asomera ekisenge naye amaze n'asalawo n'ayingira buyingizi mu ssomero mwadde balaba abaana n'ayingira mu ssomero n'amenya fensi yayo n'ayingira mu n'enumba y'omwana. Ono ensobi agiteese ku bavuzi b'ebidduka abavugisa ekimama nga n'emmotoka zaabwe enkadde nnyo era nga ziri mu mbeera mbi. But most of our vehicles here are in a bad shape. They pass roads, they pass policemen, but they are all damaged, no brakes, no what, no tires, loaded with the materials. I think police should work harder to make sure that vehicles which are on the road are properly maintained. This was after the brakes were not there and the man was on the slope, lowering down on the ground, and he had no way to control the vehicle, and he rammed into the school and killed the students. Wetutuseeko mu maka g'omugenzi tawa omugenzi ategeezezza nti amawulire g'omwana w'okufa gamusanze nga yagenze dda ku mulimu. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe bagamba nti omugoba w'emmotoka eno namba plate UAZ 896G agidduseemu n'agirekera ttaani we ng'ono yagyolekezza ekisaakaati ky'essomero omufiiridde omwana. Omwana abadde agambye n'adajuka naye afuuka munda abadde akikomera kati walabye emmotoka ejja addukayingira nedda n'agala agye adde ebbali nadde ebbali wemusanze nemunyigira. Robina Nakafeera abadde asoma kibiina kya 2 ku ssomero lino erya Kandi Nursery Primary School erisangibwa e Kireka era ng'abadde n'emyaka 8. Wetuviiridde mu kifo kino poliisi ngeze n'etwala omulambo mu ggwanika n'emmotoka ekoze akabenje kano n'eggyibwawo breakdown. Kyontawere Proscovia, BTM TV, Community Report.